Nyanzi. Fred Nyanzi. Bamukuba kinjojo. Bamukuba emiggo. Kiki? Omusajja nga bamubanyi nego nokuba omuntu bwotyo. Bagamba nti olukungaana lwe bakuba. Tebali mu mateeka. Bimu ku byabakubye. Ensonga ziri bbiri bwe baba tebatulimba ffe tubeerayo. Baatugamba etteeka akawaayiro baakajjamu akagamba nti okuba olukungaana lwonna ojja kumalanga kusaba poliisi. Tekalimu. Baga ne batugamba baakajjamu. Ye abaffe bekaba mu ekali. Ebintu biri bibiri byenjagala okuwa. Nyanzi yagenda ekinjojo n'akuba olukungaana. Oba kamala okugamba kino. Yalukubanga. Museveni lwalikeera enkya ne yeebaka n'agamba nti bubatanjagalira ddala mu ggwanga muno ye poliisi. Abatasa. Lwalikeera enkya bwati abatamwagalira ddala. Presidenti. Ye poliisi. Poliisi ye Uganda poliisi. Yonna. Ebyo byonna byokola byolaba. Bikoma olwaliro kanzi nkwe. Lwaki oyo nona poliisi. Nzijagala nkikuwe bulendo kitunuulire. Olwaliro kyenjagala okulaga. Mu ggwanga muno gukasooteeka emiteeko noga nti bano baana bino byana. Baliwa abaana. Okuleeta olusalusalo. Baliwa abaana. Muhoozi atambula. Baliwa abaana. Anti Muhoozi atambula. N'enkuŋŋaano n'akuba na buli wamu nambulira lwe baali bagumbuludde. Ekitegeeza oyo ye be baana. Be baana. Naye ng'ate abaleese okubaawula iki bo balabanga abakolera gavumenti eriko n'ate bongera gyonoona. Era akeera ku makyo babaala DC kababeera baala DC bebanga ebagamba ba DPC nti otakubaawo olukuŋŋaano mu mugobe boonoona gavumenti eno. Oyo bwajja oddukwa nti oyo mumuleke ye temumukwatako bongera bwongezi kupika abantu kubaga nti mumukyawe gavumenti no mukyayi kyekyo kyokka. Kubanga olwaleero nze nkwadde ekyokulabirako kugambye sina Muhoozi yekka n'aba movement kasi babeera nga olukuŋŋaano lwa movement togenda kulusiŋŋaana nga baaluyuzizza kasa lubeera nga lwambadde yero wonna we luyimiridde togenda kulusiŋŋaana essaawa eno kati ne bwofubutuka n'okwata abantu amakumi abiri n'obambaza t-shirt eza yero n'obagamba tutambule tugenda muyinza okuyita ku poliisi zonna nga tebabanyeze nga tebabanyeze naye ekyo kyekibi ennyo gwe kikole obakwate 20 obambaze yero obagee tugende okwate abalala 30 obambaze ebimyufu radio bagee namwe tugende batuuke wali abe radio babakwate kati ekyo kiba kibi nnyo kiserezalwa abalina okusaba olukusa wabatayina oba oyo noona golabanga atereza bali bamanyi nti ebigendererwa by'abayero birungi naye bali olunavaawo kwekalakasa kuvuma abantu kuba abantu ne basalawo lwaki ekyasinga okuleeta obuzibu mu ggwanga muno kwe kwefuula abantu nti bateebereza kitannaba kubaawo ne bakifuula ensonga kyekyayonoona poliisi yaffe eteebereza ne babaleetera olugambo kubanga bano bolaba aboogezi baffe bano aboogera boonanga baani bo babaleetera lugambo kubanga poliisi yonna tebasoma intelligence tebakolangako kunyoonyereza ye olumuleetera ekigambo ng'akwata bifu olumuleetera ekigambo ng'akwata muzindaalo twakizudde n'omubuuza wakizudde wakinyonyerezaako ddi abantu bange bangambye nze njagala nnyo onyanga bamubuuze wakizudde bano beeteekateeka kwekalakasa wakinyonyerereza bbanga ki naye nze oluva eno gyenvere nga olwayo njagala emitwalo 10 kangende okyola nengenda nti wakitegere nti bwokkiriza olukuŋŋaano ne lubaawo nebegere bagenda kola beti nabadde nabune nga ggoddayo nga temubakkiriza ng'okwata muzindaalo ng'olangirira twabategedde bagenda kujja onyonyereza eyedda poliisi si yeenu eno gye tulina si yeenu abantu balala eyedda yanyonyerezanga nyonyereza onyonyerezaako kati kyekyo kyolaba kyoŋŋambye nti Nyanzi baamukubye kituufu Nyanzi teyavudde wano nti yagenda kubanga ekibiina kyabwe kiri mu mateeka ekiwandiise ekiwandiise ekirungi semateeka ekivuganya ekisinga ekirina n'akulira oludda oluvuganya mu paaliyamenti kyebamanyi obulungi nti weekiri kati essaawa eno kyataddewo ensonga yakyo bagiyita kunga kunga luli wagambye noga nti nupu eri mu Buganda kubanga bwe bayogera
eri mu Buganda teri walala era mutaddewo obukyaayi kubanga obukulembeze bwammwe mubutadde wano mu Buganda baga nti katutambule kunga tugende tutandika okubunyisa ekibiina kyaffe enjiri tugende Jjinja tugende Ekinjojo tugendewa gwe n'omuyimiriza ate abantu batuka nti batwagala nnyo kubanga ekyandibadde ekirungi kati olaba lwali tuzze wano si we tuli nannyini wa wano ayinza okuba atulengera naye tayinza kufubutuka n'agamba muveewaawo era amala kutuula wali n'amala okuwuliza ebyogero bano banvuma bateesa kumenya woteeri yange n'alyoka agamba muveewo kakati nayo gwe genda osindike bambegabo mu lukuŋŋaana babeeremu owulire be boogera owulire nga baga nti abange betuva wano tugenda kwekalakasa tugenda wano ogaye ho ekyekwese wano kirala sooka obaleke genda basindike bambegabo bababeeremu oba batya kutyaki kubanga kigenderera kya kunga kwe kulaba nti akalulu akaddako 226 tubanga biri etwekwasa mbu akalulu twakafuna wano wokka titusobola n'okajja ewala batutegeere baliko kati ffe oba oliawo kino ekibiina oba bano abalimu kati batya abali mu gavumenti batya kunga nga batya bagamba sijano bana abamanya embalala n'abamanya embaale akalulu ka 226 kayinza otufukira ekizibu sebo baatuula ku ekyaddondo ennaku z'omwezi neerabidde n'omwezi aba movement bonna ate si kyaddondo ngenda kuwa n'ekini kasooka okuwa ekyaddondo ne balangirira ng'omukyala gwe balonda ssaabakunzi wa movement ono gundi owewakiso ani ayogera akaloboozi akatakula ne balangirira tugenda kukola okufa n'obutanyagwa 226 okwezza Central ye Buganda tugenda kutambula buli kubo buli kanyomero konna tuli ffenna nga kiki banyoonya kukomyawo baki abalonzi abagenda kubalimbulula kukola ki Central tutujidde Baganda webale nnyo jojjuuzi omukulembeze yabadde Kololo yayise bakyeyamaani ba movement aba Kampala bokka alabe ababuuze lwaki tebanjagala obuzibu buliriddawa tusala amagezi gonna okulaba nga tukomyawo Buganda eno Central yagenda nze kanjiyite Central kuba bugamba Buganda bagamba oyawudde Central yagenda kati byakola ne bali bibakola ne bali bagamba ti akalulu kaffe twakafuna mu Central kati katutanuule ebigere tugendeko eri nabo tulinayo abawagizi ne betuma tebayinayo tubabuulire ebigenderwa byaffe Kutegere bulungi butulama bibabuulira 226 agenda okutuuka nga tumaze okweteekateeka olime kugamba nti akaluluko goloza oli musosoze akalulu oli mu Buganda bo kye bakola kyekyaba tutte ekinjojo kadi bagenda ekinjojo n'obakwata n'obakuba n'obayimiriza ng'ate muhoozi bwafu butuka n'agenda embaale ye tebamuyimiriza kubanga naye anyoonya kalulu yamala dde okulangirira atusonogenda Bulaaya kutegede yamala dde okulangira naga nti 226 nkola ki nzija tebamukwatako olw'okubadde ejjeno ate nga n'amagye tannaba gavaamu n'ebyakola bya bufuzi uniform tannaba jjambula n'ebyakola byaki ye tebamukwatako ne buli wamu wonna ku luno nalaba wiiki nga tunaatera twali tutandisa okusiiba twali tutandisa okusiiba wiiki esande yasookera ddala lwa sande basimbuka wano nga bagenda Ntebe agenda kugulawo kwera kulongoosa kibuga ky'Entebe ne bakulumuka wano nga bali ku boda ab'ebigere biki tewali ng'ate poliisi yebayamba kuba balina yero naye nga bali mu byabufuzi kati gwe bongamba nti Nyanzi yakoze ensobi yakubye olukungaana ate nga abalala tebakola nsobi abala tebakola nsobi ono yakola ensobi nze kyenkola zere nti omukulembeze lwali ebaka bwati Mungu n'amusaasira ne yebaka bwati akabisa amaaso ge ne kabimukkako naga nti naye poliisi eno yenzise yenyonoonye mu bantu era nze simanyi n'abagezi abagenda e Kololo nyinako abamu benjogera nabo nabagamba nti mwe mutuuka e Kololo waliwo be ndagamba omukulembeze mu mugambe nti abasinze otuleetera obuzibu tukyawa mu Central wano poliisi nga bwe bolaba ku mulundi guliro yagamba nti yani yali gundi omukyala yali wa Kampala eddi wa Kampala gundi naga nti
yali obali yali oli gundi yava ku Jennifer tomanyi yamulangi olubaga gye yayogerera nanga nti Jennifer ondetedde obuzibu okunkyayisa abantu naye yasooka muwana nnyo naye yategeera bwate ngati abantu bano bagoba kukuba abatembeyi bakuba emiggo bakola ki basibye be balonzi nti Jennifer ondetedde obuzibu nete kati ne kati yene yabagoba tukolera mu kibuga nawo kati bani kwanga Jennifer teyaliko ngagamba abagobye naye kati waliwo ati nze nkodde kyakulabirako nti kwololo yamulaba naye yasooka muwana kyakoze nnyo omwana wange era muzzukulu wange bwe yategeera lubama lumuga nti ono yatuse yakeera nkya kumulangira yamulangirira balinwa iri eri kabowa teyamulina agenda mu so kati nakati bano bonna bayita abamulimbalimba abakola ki bamugambe ekigambo kimerazi bakiyamani ba movement nga nsinzira ano bakubira omulanga abatuukira uhuru omukulu mu mugambe ti abasinze okukyayisa abantu be ba DPC be baani abapoliisi bakukyayisiza abantu teri balala toyinza okujjako singa bakeera kumanya ngati muhoza ali awo tulali tulugobye kati jo ani Ssenyonyi yabadde atongoza mipiira gye yabadde ku mipiira gye bagirinnyemu eggere wabona busungu kati ebyo noyongera ku bantu kubanyiza nzo banyigira bulamu bwawe wabulijjo kati ng'omupiira kubanga omupiira wano buli muntu yenna gumanyi ate oli agutegese MP ate guli mu kitundu kye teguliiko mutawaana gonna ddala n'ababadde bagenda okubeera ku mupiira badde bagenda kuva kugenda kwekalakaasa ovuki ate wakati mu mbeera nga oyagala bakwagale ate oli mu kwonoona kati ate ogamba tuzze abantu tubakomyewo baagale movement ate banaajagala batya nga ate oyongera kwonoona kyekyo kyokka yakeere ku makya nga bwe yayogera nga toboggole kwa yayogerako ku TV nga toboggolera muntu totulugunya muntu tokola ki ateeke mu nkola byayogera avemu ebyo bakeere nkya kati nga bali babakubye emiggo alangire nga y'omukulembeze owokuntiko DPC w'ekinjojo mwagala wano mpa ensonga 3 ezakwonoonyesa olukiiko olukuŋŋaana olwo lwaki walusazizaamu n'okuba abantu emiggo kati yakugenda nti intelligence yaffe yatulaze nti bano bagenda kwekalakaasa wababaddemu n'obalinda kubanga naye yakyogerako nagamba linda batandike era ne Bassenyonyi awo bamaze okukubira ne babiwulira ebyanyazi bayogedde nti waliwo omusirikale embu ebagenda bagamba baadamu lwaki mutukuba nagamba tamanyi kye mwakoze oli bamugobye n'omugoba nti n'abaleka bano okukola movements zaabwe baba kasita bakitegera nti wabalese nga bagoba ku mulimu mbu ng'ani agoba bagoba bakamaabo anti bakamaabo bakugoba kituufu bakugoba wabalese kiki ky'olina okukola kakati gwe totunuulira bano Bassenyonyi kubanga olwaleero mpozi ng'okedde ku makya n'ogamba akalulu okajjewo okitegedde bulungi bano abantu ba wansi ffe boolaba ba wansi tutegeera nnyo ate okusinga abali waggulu kubanga ffe ebintu birabi tulaba ebintu naye tetwerabira gojja kikola kati abantu bakitereka mpaka 2026 gwe n'owooza ntya teeka wa 2 bano boolaba aba banupu boolaba abagenze batawaana bonoolaba bakomyewo kugenda okumbuulirira wano abo boolaba nti bano bakansala kati nga boolaba kubanga abalonzi boolaba bano tebeerabira batereka ekintu ku mutima ne bakulinda mpaka lwonodda gwe teeka waga anti lunagiraawo nga akalu katuuse nga bagenda abalonzi tetwerabira ekintu tukivaako naye tukyerabira tukireka bula sintu tukyogerako netukirekawo naye tetukyerabira weewali obuzibu awo gw'olowooza nti otulugunyiza ekyo kiyiseewo naye abalonzi abantu bano tebajja kwerabira kati ab'ekinjojo bali boolaba olwaleero kubanga gwe buli wogoba abantu abo n'obagoba nga bagenda okolera bano ekyo kyokka omukulembeze kyalina okutunuulira buli wogenda n'ogumbulula abantu abo kalulu kaabano kooyongera kubanga oli abadde azzaaga nti kati babagobedde ki tojja muwa nsonga nze omulabye abadde azze bwe mmala okutuukawo n'ensinga nange obagobye kakati mu kubagoba ate olina g'okubye ettiya gaasi amugisizza obubi ng'abadde yetagenze nga talina kwabo nga abantu bano wama kyebaliko ekituufu lwaki wabagobye kati ono yazze yasirikale tojja muwa nsonga omugambi nti ekibagobesezza babadde bagenda kwekalakaasa ye ate beekalakaasiza mu kisaawe oyo akyuse kati ekinjo gy'aba akyuse obukyuse okudda ku nuupu ojja kwesiŋŋaana nga bafunye abantu abasukka mu 50 abakyuse kyayambye bali ng'olabanga aboonoonedde kati kyenkulaga nti omukulembeze asiriikirire atunule alabe agaye nti
naye poliisi eno teyina intelligence emala yo bagireetera lugamba ako polisi kokka keyina okutona ngati bano Bulenda bulunaku bagenda ewantu wano naye buli bagendawo bawogera ku biki kati oli asobola okufa obutukano n'agenda naga nti omuwala n'omusiraamu oyo wakalevu mbalaba nti buli babeera ekisaasi bateesa ku byakuyeekera gavumenti gwe lwaki okeera ku makya okuyita Bulenda ne musiraamu gendawo gwe keera ku makya kuba tebakumanyi genda otuule wali kuba baba open tuula osiriikira ogati kambawulire ye be baba batudde baba bameka gwe tuula osiriikira ogati sijja kutwala lugambo kubanga oli ajja kukitwala Bulenda yamukwana n'agaana musiraamu amuwulira bubi okulaba nanga ati ngadduka misinde onanga obalaba nabakutukutopa bati babeera kisaasi bateesa kujjako gavumenti eno lubeerera tiye nga tonnaba kubayita nakukwata kuleeta drone kubakwata noonyereza gwe gendawo sindikayo naawe abantu bo basatu kubanga naawe obimanyi omanyi okunoonyereza nawe genda onyonyi tuula kamba bajja saame kati wezi tuulawo obalinde onooba oli awo nga bazze osirike kati nga bolaba bano bannaffe abatudde awo baba balina kyebakola bategeera bate wamma bano otwala amawulire amawulungi ogenda nti ddala kituufu kye babaddeko n'okulikodinga nalikodinze byebino naye tokeera ku makya ogambe nti Bulenda tumusiŋŋaanya afutukayo tumukutte kikyamu muteekewo okunyonyereza gavumenti omukulembeze akomyewo bali abadde abaaliwo abanyonyerezanga ensonga ne bagiggusa abaleete naye bano babaleetera eŋŋambo zibaleeta ze zisinza okwonona eno gavumenti ogivumaganya n'abantu okubanga tebagyagala kubanga byonna bikolebwa mu sentro kati byo byatandise okunaanuuka byagenze kinjojo ojja kubulya biri luddawa naye ekintu kiri kimu baleme kutunuulira nze sigaana baba tebaagala nkuŋŋaana nga bebagamba kubanga onanga bw'aba ayogera agamba nti mulimu bayonoona ebintu abantu baba bagenda waliwo ababa bakola emirimu gyabwe ne babasumbwa ne bakola ki ye si bano bokka n'oli muyimirize tumanye nti kiri wonna kiri jjeno awo tujja kitegeera gwe rangira ogaye nti kampeyini tezinnaba tetujja kuddamu kukkiriza muntu yenna mu ggwanga lino Uganda kukuŋŋaana wadde ataddewo kasako wadde kuyita abantu tukiyimirizza kobenga ofaanagana otya buli muntu amanye kyaddala kituufu bakirangirira kiri mu jeno naye bw'onookiteeka sayidi emu yokka oyonoona gavumenti teyonoona bali bo bali obawa buwagizi bw'oyonoona gavumenti kubanga ye buli atundi agamba nti Museveni musajja atunga oluusi yategedde ne giba bakubidde kuba oluusi kati ng'ebyo abatabimanyi naye oliyo anaavaga nti Museveni ono musajja tutama ne DPC ali ayinza okuba tamumanyi ti ono yaliyo nga tamumanyi nga n'aladisi kubanga n'oluusi ne baaladisi abo bamuluusi abatabamanyi ti ono yaladisi w'ekinjojo naye nga bo boonoona bwonoonyi bamwonoonera bwonoonezi batta bululu bwe so nze kye mugamba nti aleme kutunuulira baana na byana bw'anaatunuulira n'amanya nti bonna nze mukulembeze ow'okuntiko nga bwe nagamba wano kyatubeerere wa kisa mu ggwanga muno etteeka lisayininge tatunuulira nti bano ŋŋenda kubakola bubi ekyo kyokka ne kino bw'aba akola amanye nti eggwanga nze mukulembeze owa waggulu temuliimu baana na byana tujja kutambula nga bw'olaba olwaleero baminisita be babakutte lubonna akere ku makya kabineti gye batuula abayite bonna agambe Nabbanja nti ekyo yali alina kikolerawo bifo nga tebonna nakutwala ono muguzira bifo ng'ayita Nabbanja ng'amuga nti mwenna mbaagala ng'alagira mutu nti mwenna ng'akola ekyamiini mwenna luzira ng'amala mwezi mulamba nga gavumenti agifuga ki omu nga bonna baminisita bali luzira ng'atuula wiiki nnamba nga tulabwe tatambula kuba era kakati era enjawulo ziro nti wadde yabalonda bali mu mawofiisi era gwe bamala okutuukako ate mbaga tunkole ntya kino nkole ntya wiiki egi bonna yali bayodde ng'abakuba luzira ng'akola nga Amiini bwe yakola ng'abaga nti mbataddeyo kandayo gavumenti bwe sijja gitambuza ng'asirikira ng'asengejja ng'aleeta abantu abapya nga baddusa gavumenti naye bino byagala nti gavumenti ababbi akyabalina tebusobola n'enguzi ne bw'onooba oyagala otya kikafuuwe ne bwalyekalakasa atya ne bwalikola atya okuggyako ng'amaze kutuula wansi mu kutuula wansi ng'alonda kabineti ye n'abaako n'akakiiko akamusengejjira nga bw'olaba Mmengo
ekyo kyokka nga bw'olaba Mengo kabaka alonda baminisita golooza akeera bukeezi n'aga nti guuni nkuwadde no ayina akakiiko abataka ekyo kyokka bataka be bamala okukuba mu ttooki abataka si be bagenze abataka anti si bonna tulowooza nti abataka bonna bagenze abamu basigadde abakyalimu ensa mulimu abalimu ensa mulimu abalimu ensa si bonna abamu kitegedde bulungi kakati ekyo omukulembeze kyalina okukola kuba kabaka takeera njanaga nti nkuwadde obwakatikkiro ayina abataka bamala okutuuza ne bamala okukuba ttooki oyo ali atya onaafaanagana atya tumukole tutya ttooki eyo kabaka gy'akola n'omukulembeze gye tumusaba gy'aba akola ajja kulonda abantu abatuufu eggwanga lino litambule gwe Mengo owulirayo weewawo gyebiri tetujja kugaana naye tebifuluma era waliyo minisita golowooza teriyo ssente teziriyo ettaka lingi wali owuliddeko ate aba omuwulira ekisooka nkikuwe emmembo ebakwemulugunyako ogundi olwamwemulugunya ono yali minisita ogundi yali akulira guli Buganda Land Board namwemulugunya nti namugaa nkukyusizza nkuze teyamugoba namugaa wali nkugjeewo kati kulira byamasabo na bino byenkuzizza gwe oli minisita w'ebyo bya Ggwanga naki wano ntaddewo mulala ekintu kitambula kase yawulira nga batandisa abantu omwemulugunya Istegana nona wabasobola bonna bakyuso wamigunda amteke we ono wekala moja amteke embali nika bakasema okulana akakiiko kene kanaato n'akajona kiri kitya omusajja ono abadde akulye Buganda Land Board nga bwe namwa nkujjeewo kulira mbiri na bya nnono na bino eno vaayo n'ateekawo omulala kati enkola ne Presidenti gy'alina okukoppa yokka bwana agikoppa gwe toyinza kuŋŋamba gavumenti n'obeera n'abaminisita kumpi 50 ministry emu nebeerako baminisita bameka ogenda basasula kugambye nti oli ajja mwavu nkuppe nga yamanyi bulungi olumugamba nti olwayo ne bamulangirira nti bakuwadde ng'atandika okugaa nti gundi ogenda kukola gwano njagalawo wano njagalawo kubanga agenda kufuna obuyinza tajja kukolera mirimu tagenda kukolera bantu mala mukuba mu ttooki eyo yokka baira n'olukiiko luno olusengejja erinnya balireete wano MUSTAFA ono ali atya kati abantu oyita abataka oyo mwana wa ntya oyo bamusibako oyo yalemererwa okusoma lwakino oyo yakolako bizinesi n'anyaga yalinaneko n'emisango bwegiti ng'ali bwati oyo yafaanaganako bwati nti ye oyo mumuteeka ebbali ono ali atya ono bwati yasoma naye ebbanga lye lyonna lyetumaze ali bwati ne bwati ne famire gyava kuba tutunulira nnyo famire omuntu lw'otunuulira famire gyavaamu kubanga omuntu alina ensa osirika loga nti bwenkola ekintu kino ngenda kuswaza famire yange mama wange tata wange baganda bange bulungi nze kati olwaleero nkugaa nti nze famire yaffe nga bwolabega nti erinnya lyali ziggala lya famire naye nze toyinza kukeera bwe mbeera ku street awo ne bagandi bantakake bulungi nga sina kulowooza kirala kyonna ndowooza linnya liri lifudde nga sina bakulowooza wawendaga ne baleeta abamawulire kati nga bwolaba betuli wano wamawulire batandika bamukutte abadde amenya wano abadde akola bwati nga sina banze kwerowoozaako nti ifudde nsooka kulowooza linnya lyaffe kyerinnya lya famire lifudde lwaki buli anaavaayo naga nti aliziggala tajja kunywa mazzi kaba kati si wano be bakwata olaba be balizigala nti kati omuntu lwolowooza famire tosobola kwonoona obaako akootyamu noseka kati ekyo omukulembeze kyalina okutunuulira ova mu famire ki ofaanagana otya kyekugenda nti kabaka kyalondoola obwavu bumulumidde ki naye olina bukyanga amala kusoma ne miliyoni 5 taziteekangako ku akawunti ye ng'okeera enkyakumanga ti gwamyuka gundi agenda kukola ki Mr. MUSTAFA tutumiddeko ntumira famire yange eyali ziggala yonna gyeri mwebala okusiiba Katonda abasasule mu ssera byereere bye mukoledde mulamanzaana eno ntumira mukyala wange abaana bange mwenanga ngamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. MUSTAFA akemyoka enkyayina emu
Alhamdulillah. Mbadde ndawubira. Anyway, mbadde esi wano kwa talk with esi tubadde mu program Ekitambula mu ggwanga ne Mustafa Kalungi alizigala. Kansuubire mwina ye mutegedde mbadde temumanyi. Naye nga ntwala mukusobaga ntubeera no ku Satellite Hotel. Bano no balina hotel rooms ennungi ate era kasente akatono. Eziri single, eziri double ate parking nga ziwawumulira nga wagazi ate era nga balina Satellite Health Club whereby gwalina bi stress ayagala okwewumuzaako ayagala okukola ki jangu wano balina steam bath balina sauna balina aerobics balina massage therapy ate kasente akatono osobola okusasula olunaku osobola okusasula wiiki osobola okusasula omwezi osobola okusasula gwe jangu n'omuntu ate era oboze n'omuntu nakyo ate akabeera nakalinenge gye keetolako so don't miss that opportunity jangu wano ku Satellite Hotel bano basangibwa Kisaasi Kyanja Road nga akava ku roundabout parking kiddamu nga zibulungi nnyo totyambulwa na parking ewa jangu ate era nga tulina ne bannaffe aba Joy Star Fashion Store bano no basangibwa ku Ham Shopping Mall awo nga oyingira ogwo mulyango gwingira ku Nakivubo Stadium jangu edduka lya waggulu U73 U74 U75 bano balina engoye zonna eza buli kika balina engatto zonna ate kabeeyi akatono ez'abaana ez'abavubuka ez'abasajja ate kasente akatono jangu onyume jackets jean jackets sweater pants byonna ojja bisangaawo ate era ng'osobola bakubira ku simu zaabwe zibadde awo wedda wansi obenga ate bakolera delivery so come just have fun weeyagale kasente akatono ate era ng'olube nga nawe onyuma ng'abalala mbadde esi wano ku Talk with esi tusinkane maaso nange nziramu bannange okubayita nabyogera ku sako mujje muyingire sako etali gyogenda okujja ssente ezitaliimu nti zabwoti kola bwoti nakuba omulanga ne baga sako weeri sako wadde naga nti yakabagituma yakamuga naye sako yammwe bantu sako si abasiraamu bokka sako weeri teriimu magoba teri ennungi ejj'okutambuza obulungi mujje muyingire sako gwekwata emitwalo gyo mukaaga n'ekitundu nze onkubira essimu yange eri 0702 mukaaga 10 nya mukaaga 7 oŋŋambe jangu ontwale mu sako ate era olaba sako sako ku mitwalo mukaaga n'ekitundu jangu togezesa gwe jangu ozisasula olabe kye bagamba bakituufu oba si kituufu mukaaga n'ekitundu zikwate ogambe kangezesa omukisa gwange gwana n'agamba abalala abadde Mustafa wamu ne esi tusinkane maaso awo mbaagala nnyo mbaagalira ddala